kamera enkambwe zagenze mu maaso n'okuba nti zikwata musajja mukulu ate ng'ono munnamateeka mulamba Lord Mayor ate ng'agenda na kufuuka Professor N-Time amanyikiddwa nga Elias Lukwago ng'agenda mu maaso n'okufiiringa akabina kogata obuwoomi omuntu wa wansi wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Wayne Nwagi. Wano no wabaddewo akabaga ke bagenze mu maaso n'okuba nti bateeka mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'omusajja mukulu okumanyikiddwa nga Lukwago okulayira kuba Lord Mayor kogata n'okuba nti atiikirwa ajjukira bintu bingi ebigenda mu maaso n'ebibadde byogerwa ku Mayor abadde mulwadde nnyo so lwakomyewo mu kibuga Kampala n'agamba nti waye kansala omuziki agaliva enjole yes mpola mpola. Lukwago guno omulundi gwe gwakomeka nsuubira mulundi gwe gwakubiri nga Lord Mayor yaliko MP wa City Kampala era nga tetumanyi naye bwagenda tukalakata paka ajjukira waafukidde Lord Mayor mulundi ogwokubiri nga musajja mukulu amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Muhammad Nsereko agamba nti tagenda kuddamu kwesimba kuba MP kubanga ye ebisanja bye ebisatu byaweddewo ayagala kusetinga nga as example eri bannayuganda especially bannabyabufuzi abagala okweremeza mu buyinza ng'agamba nti gwe gusemba okuba nti yesimbawo era nga ayagala kusetinga as example. Lukwago ku kabaga kano kwabaddeko abantu ab'enjawulo abalabiddwako era nga yalabiddwako ng'asala endongo eyaddala musiraamu ono Nwagi yabaddewo n'ayimba wabaddewo Chosen Blood nalabyeko Chosen Blood nalabyeko after Chosen Blood nalabye abantu nga bamirundi esatu Chosen Blood nalabyeko Gravity omutuju nalabye abantu ab'enjawulo ababaddewo but attention yonna Nwagi yagitutte. Ba analyst bavuddeyo ne bagamba ne batakinga Nwagi omulundi omulala nga bagamba nti obaolyawo Swanks Avenue yagenda mu maaso n'okuba nti losing direction ku muyimbi ono engeri gye yabadde ayambadde empale n'akakonda akawanvu n'agezaako okuba nti azina amazina amaganda nga tebivaayo ddala. Abasinga obaolyawo mu Uganda ennaku zino bakomplaininga nga Nwagi bwagenda mu maaso n'okuba nti ayambala bubi naye ng'ate ne beerabira nti omuyimbi asigala muyimbi era nga newankubadde si muyimbi buli omu alina obulamu bwa butambuza. Bingi ebyavudde ne byogerebwa wakati wa Lukwago nti olyawo Lukwago ye yagambye omuwala ono okujja bw'atyo ng'ayambadde bubi. Abo ne bagamba nti engeri ekiri nti Swanks Avenue egenda mu maaso n'okuba nti esasula Nwagi obusente obutono kati agenda mu maaso n'okuba nti yeekyawa so yastrikinga ng'akola ebintu oboolyawo ebigiswaza. Ajjukira recently tata wa Nwagi yavayo n'acomplaininga mpola mpola ogwo si gwe mulamu omukulu lwaki Nwagi yayambadde bubi Lukwago lwaki yasitudde mu ntebe n'amukwata era lwaki oboolyawo abantu batandise okuba nti bogerera Lukwago ne Nwagi bye tugenda okuba nitukutuusaako mpola mpola. Alo nno tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi amannya n'eddoboozi bampitantambi kimusonga bulijjo Rich Boy Maxod Junior nkusamu nnyo ekitiibwa gwe wena ampuliriza. Katambi katambula ku intaneti okwo nga Lukwago ne Nwagi bagenda mu maaso n'okuba nti banyumirwa obulamu wabula nga abantu abasiraamu n'abantu abayivu nno ddala nga baba profesa ne bannabyabufuzi ab'ebitiibwa bagamba nti Lukwago atandise okubeera nga eyaliko vice president ebiseera biri amanyikiddwa nga Gilbert baali baseka Bukenya. Ajjukira nti Gilbert baali baseka Bukenya yagenda mu maaso n'okukwatibwa lubona nga yeegadanga n'omuyimbi amanyikiddwa nga Irene Namubiru yagenda nga mu maaso n'okukozesa government funds and resources okugenda mu concert n'okutegeka ebivulu bya Irene Namubiru kwe kuli birowoozo concert oboolyawo yamuviirako obuzibu ne mukama we n'atuuka n'okumugoba n'amusendesa oluti paka zino Bukenya paka ennaku zino Bukenya takomangawo. Now Lukwago almost naye bamulanga ekintu kyekimu ng'agamba nti yaddenga opposition naye agenda mu maaso n'okukozesa office sente za office nga Mayor okuzoonoonera mu bayimbi okuzigaba bwe zityo nga okuzigaba fa. Ajjukira kiteebeeza okuba nti oboolyawo agenda mu maaso n'okuba nti atonera Gravity omutuju V8
ngeno V8 yembako yagimutunira nga Gravity amunoonyeza akalulu era yamukolera n'akayimba batujoze nnyo. Naawe ku mukolo gwe yalese Winnie Nwagi nga yambadde bubi nno ddala, ne basala amazina ne basala endongo era ng'abantu bangi ababaddewo noboli awo yabadde yatudde mu ntebe bulungi ddala. Nwagi najja n'amukwatawo. Wano nno abantu bagamba nti Lukwago avudde ku basics z'ebyobufuzi ko gato oli awo ne basics ng'abasiraamu balina okubeera. Jjukira abasiraamu tebakkiriza music ali evil mu bulamu bwabwe ko gatta n'okwambala obubi. Wano nno musajja mukulu yabadde anyumirwamu, batandise okuba nti bamusombera era nga bingi beeyogeddwa mpola mpola. Producer wange ngenda kukusaba akantu ako okateekeyo abantu bakalabe olwo nno basobole okuba nti bagwa ennyonta. Bye bye. Yeah,